nga tuvudde kugendaku ono y'omu ku bantu abavaayo ku mikolo gy'omukulu Pastor Bujingo kuyita okukyala kwa Pastor Bujingo eri mu maka g'omukyala Susan Makula we bakyala baatuuka ne batugamba gino tegyali mikolo emikolo tegifaanana we gityo newankubadde ffe abalabi twalaba nga ssente bazitaddemu nnyingi bo batugamba baali bagenzeeko ewaabwe wa mwana muwala okulaba ku daddy ne mami you know sometimes ebintu ebimu omuntu waba abyogedde tolina biwakanya wabula ate omukulu Katolugwama avuddeyo n'ayogera ku comments omukulu Pastor Bujingo ze yakola mu church ye era n'agamba nti Pastor Bugembe Pastor w'abaserebu wakyaza nnyo abakafiiri ku concert yo noleeta Bebe Cool ayimbe tukuba bokino ku show y'abalokole ebintu ebisinga ku ebyo omukulu Pastor Bujingo yabijerega nnyo era natulaga nti byali tebijja mu show y'omukulu wabula ate kyaliwe omukulu ali ku mikolo awamu n'omukulu Gashumba odono bamuyita Katolugwama abudde n'amunnyonnyola namugamba mukwano oyingirira nnyo ensonga ezitali zizo weteeka nnyo wootali oyogera nnyo wootalina kwogerera era n'amutegeeza nti mukwano tokiddangamu leka munnanyumirwe wabanga yasalawo okuyita abakafiiri akababeera abakafiiri era n'amunnyonnyola nayongera n'okwebaza Pastor Bugembe olw'okuba nti ya actinga maturity n'ataddamu mbozi ya mukulu ono n'atabaako kigambo kyonna kyamuddamu era n'atutegeeza n'atugamba nti ku nsonga ezo nkuwadde teeka Pastor Bugembe n'akuba nnyo ebituli mu munneewe kyaliwe gwe yagenda ku mukolo gwe era nga bakyali waawe wa Susan Makula n'amugamba nedda leero kisusiza mufune ku mikwano nne gibagamba amazima musumba wange Bujingo kyaliwe ono muntu w'amazima nnyo wabula ate n'ayongera okututtanyiza ku nsonga z'omukulu yatuvudde mu maaso omugave n'ayongera okututegeeza biki byamumanyiiko biki bye yamuyigirako n'ebirala bingi byogenda okuba nga tusanga mu mboozi eno era bila tuli ku roundabout katulabe emboozi era n'okuddamu kwa Katolugwama kitalo kibeera kitono nnyo balaba babeera n'ebitalo naye nkugwa waali esipikisizo weziri musiki waali emizanyo yazanya waali egiri musiki gwe yakola waali so kino ekya celebrating his life n'okututuusa eno gye yatutuusa ndugwa yali Ugandan 6 abamanyi emizanyo bakitegeera bayita gwe twalina wano yali awandiika emizanyo ate n'atuyigiriza oluusi ng'atuyigiriza ne hadiwe naye nga tuyamba nnyo nk'abaana kati nze nalinake we yazanya emizanyo ng'ampandikira mu paati yange Katolugwama agenda kukola bwati naye twayiga okukasinga ne mu bulamu twayiga okubeera abeetowaaze kirala twayiga mu blackpol kyetwasinga okuyigayo patience njagala abantu generation eno ewe nsagala batuyite n'abacelebrity ewe abantu abakoledde industry eno ebawe ekitiibwa baleme kukweyisayisa mu maaso oba obaleeseko bako ka programu obaleeta nga bali bubi bali mu kusonda bulwadde naye nga wona ebbanga lyonna ateyina kyekola ku promotinga ki artist mu bulamu nga temulinaako bukwakulizo so kyokka kyendowooza nti abantu kibayinza okukola naye bino ebyabantu okubeera nga bamanyira abantu ababonyebonye ne field ye osanga akavubuka kato kali 21 years kayogera ebintu byakisi kavuma omuntu kendugwa ebyo teyabitutendeka twali very different era kyetusuubira nabaana baartist abalungi mwagala abaliwo kati tumanyi baartist abalungi mugenda mu theatre mubeera muli maaso nga bintu byasula bbeeyi bisobole nyaanya muwunya kyalo kyonna kinene Bujingo naye alina okumanya ekintu kimu waliwo entalo zesaagala abeere ng'atandika kati olaba olutalo lwe ne Bugembe senga Bugembe yabadde musimu lwabadde lugenda kufuuka olutalo olw'amaanyi
But I salute you, David. I salute you, my son. He is my brother. Twabula naye Kawempe emayise namutembeeyo. Natembeera ebintu ku nguudo. So musaba emikwano egimu agikuumye aleme kugenda nnyo mu ntalutalo ezitayamba. Olwakati ekyabujinga okubeera abantu nga balabye abantu baselebrating. Why are you celebrating? Kadokiswa kwakulema bakoma mu people. Why are you celebrating somebody? Abadageza ko kufuna degree. Tefuna ya. Baba chevakulanga. Bakwanze matebe yabeerawo n'ebifeemuka. Baba chebantu katolo mama cheyasoma cyane. Bakwanze bikanta community. Look people who didn't push. Olasomenga mukuru. So what? Ate n'obukulu sibutegeera. Omuntu life yabeera n'ambition ye. Balina kyayagala okutegeera. Kati Jimbo ayagala kulabikanga omuyigirize. Bena netaliwa kugamba amazima. Ono atugambye nti Bujinga ayagala kulabikanga omuyigirize ye kyasuubira nsuubira. Nti omukulu ono yasomye, he took his time. You know, nera twebaza okubeera netaliwa kugamba ku mazima nakugamba. Oyagala kulabikanga muyigirize, but in the sense of it, toli muyigirize ndowooza kyabadde ategeeza. On my makeup, it's always 40 face beat lwakuba olwaleero nga wembagambe ennaku zino olusutulumu.